dini nampisa wa illam taf'alu ekyo bwe mutali kikola omusajja najjanga ayina eddiini omusajja ayina empisa ne mugaana omufumbiza omwana ne mugaanira ddamwe mwina bye mugoba oyakola ki ne musomesa ani abo omusomesa abasomesa bote bawasa kyegamba bagala basuubuzi bagala baani illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid mugenda kuba muguddewo omulyango gwebikemo n'ebigezo Allah byagenda okugezesa amakaago nga byalwala. Era omusajja ajjanga ayina eddiini n'empisa ne bagaana okumuwa omwana ogenda okulaba omwana gwe baagaana okugaba ng'olubuto luli eno. Babuuza lwani omunnaye tomanyi ayina bannaawo baabuuka nabo ayina Peter ayina Goni naffe tetumanyi ate omutwe ne gubazunga omwana yafuna olubuto ogenda okulaba abaana bataano bazaaliddeawo ku lujja. Ab'eddiini bajja okubawasa ne bagaana ate ffe Allah tugamba okutandika amaka tutandike na ddiini tutandike na aqida okiraba era eddogo lino buli lwe liyingira mu maka wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bayna almar'i wa zawjihi. Eddogo alikusomesa alikuyigiriza akuyigiriza eddogo erigenda okwawula wakati w'omusajja ne mukyala byebimu ku bigendererwa by'eddogo. Era abantu abalina amalogo nga baagagula musimanyi bafune obuganzi mu maka aleese eminkudulo omusajja amwagala ennyo simanyi abaana be tebabazzaako simanyi abaana ba mujja we bawunge simanyi abaana ababe baba bagagga abaana ababe babafuna emirimu simanyi abakyala abakola ebyo bayindinga apo nga baliwo bawunzika be basinga okubeera obubi kubanga eddogo bwe lwoliyingiza mu maka nalyo limala ne likwefuulira ne likukyukira. Basahaba baatyanga nnyo eddogo beeraliikiranga nnyo eddogo mu bakyala baabwe baalityanga nnyo. Abdullah bin Mas'ud olunaku lumu yajja n'asiŋŋana mukyala we alina obuntuntu awo alina akantu ke yeesibye namuga kano kaki namugati kano waliwo gye nageze omukwano gwange Omuyudaaya bwenkajjawo bulumi bweyongera. Abdullah bin Mas'ud n'amugamba abantu b'ennyumba ya Abdullah bin Mas'ud abali ewala ennyo ne shiriki gwe oyinza okukola ekintu kino. N'amukutulako akantu ako n'amugamba eyo shayitaani yeekuzannyirako bw'okateekawo neekulaga ng'obulumi obukendedde bw'okajjawo neekulaga nti kugamba obwongo bulimi ezannyira ku bwongo obwo neekulaga ng'obulumi obukendedde ng'okataddewo era n'akakutula. Huzaifa yajja n'asinga omulwadde mukwano gwe yagenda okumulambula agenda okukwata kwano bw'ati ng'awulira muno mulimu ekigulumba namugamba kino kiki n'ayingiza omukono bw'ati nga yirizi n'agikutula namugamba lawmitta wa huwa alayka ma sallaita alayka oba kufanga eyo yirizi ekuliko mbadde sigenda kusaalira. Ebimu ku bizibu bye tukyasinze okufuna mu Uganda in general be bantu okutandika obufumbo from day one nga babutandikidde ku itiqadatul fasida enzikiriza enfu ziba zityezo. Omwana nti agenda kumuwasa nti omwana agenda kufumbirwa omwana ne bamuyita ne bamubuulirira ne bamugamba wagenzeko kubijja okulambula abakulu wagenze n'osiibula omwana omuwala ne bamutwala ku bijja asiibula abakulu abali emagombe abo n'abasiibula abaali awo ne bayita senga omwana wamukozeeko emikolo ate abo basenga hadithu wala haraja ne bapakira abaana omudagalo ogwa buli kika. Basenga bapakira abaana omudagalo ogwa buli kika. Lino lyakuteeka mitwetu, lino lya munva, lino lya kunyokeza, lino lya munsonda, lino lya wansi mu mufali lino lya wansi mu mufaliso. Baloga omusajja ne bamulekamu kafuna wuzu kakwata kadomola genda funa wuzu ng'ebirala byonna yawungutuka dda.
bamuleka musajja kafuna wuzu musajja ali awalinge yawunga afuna bufunyi wuzu nasaala tava wali mama Adija abeerawo waka takyagera nakola nga bamuwamba. Dokita waliwo yali yagamba nti dogo balimba terikola. Awo yaba tamanyi kyayogera. Eddogo likola. Nabbi waffe nnyini Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkugambye bamuloga. Yamuloga bamuyita Asim oba Labidul Asam bin Asam. Yamuloga era eddogo ne limukwata. Allah n'amuyigiriza butya bwe yejjanjaba. Olaba eddogo likwata Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ani gwe litakwata. Eddogo lisobola okukwata. Olaba baatuyigiriza butya bwe olyejjanjaba, butya bwe oyogera adhikari ku makya n'olyetangira, butya biki by'oyinza okusoma oli alikoze ne litakwata. Ninga ddyo gye liri. Era lisobola okukosa. Lisobolera ddala okukosa eddogo biidhinillah olw'obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala. Tuba twayigirizwa adhikaru ez'okumakya. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Nosoma ayatul kursi, nosoma ikhlas, nosoma falaqi, nosoma nas. Buli kumakya niweetekako olukomera. Kati oli ne waleeta eddogo luterijja kukosa. Oli mu bukuumi bwa Allah. Naye gwe bw'oteetekeko n'ati nze ndi imaamu simanyi nze ndi gundi, bajja kukuloga wadde oli imaamu. Bajja kukulogera bwereere. Gwe weetangira eddogo weetekeko olukomera. Nolwekyo ebisinze okuleeta obuzibu wano mu maka gaffe abantu okutandika families, okutandika amaka nga bagatandikidde ku ebyo enzikiriza enfu. Omwana bamugambye asibula ebijja, bamugambye ajje n'eminkuduulu, baganda bagiyita minkuduulu, ajje n'amalaga ga buli kika akuwunze. Obeere nga tokyategeera. Kagamba amaka tegasobola kuwangala ne gabeerawo nga gatandikiddwa ku nzikiriza enfu. Dokita nakino kikooneko. Ogenda okuwasa ne bagamba nti ono omwana tebamusalira akiika. Ng'oli okuwasa embuzi n'egwawa leero ne bagisala akiika. Taata we aba yafa basenga oba maama baani ne bagamba leeta kola ku byedduwa ave wano ng'alombedde ki taata we bakadde bedduwa. Sooka tutangazeemu awo. Era Allah asaasire muganda waffe Sheikh waffe Sheikh Lutu Sulaimani Wandera. Omurundi gwe nasooka okujja ano yambuulira ebigambo ebimu ne binkankana okunkanga. N'aŋŋamba eno mu kuwasa omuwala oli asooka n'amubba n'amutwala n'amukweka. Wamala okufuna olubuto n'awandiika ebbaluwa. Nakati muwala wammwe ffe tumulina. Naye tusaba tujje twogera abakulu n'abakulu. Abamu tebali n'abaana bayinza okuweera ababiri. N'alyoka ajja. Kati ebintu ebikolebwa bwe bityo eby'obufere ebitali mu busiraamu obwo bufere bwennyini. Kubanga otwala otyo omwana wabiri n'omukweka n'omala n'omufunyisa olubuto oba abaana babiri basatu n'ojja n'oweyanjula. Kati ffe tumulina. Tuteesa ku ki? Katuteesa ku ki olusebu? Ye ki kye tugenda okufunamu? Ku bunyazi, ku bufere bwe wakola ku mwana waffe, obwamafiya bwe wakola n'okweka omwana n'omubba. Kakati nange nzize okuwasa oŋŋamba otya omwana nti tebamusalira akiika? Allah yali alikako ku musajja okusalira omukyala gwagenda okuwasa akiika. Bufere obwo bufere bwennyini. Oŋŋamba otya nti nze ngule embuzi y'edduwa ya taata, nze nzize kusoma dduwa, nze nzize kuwasa. Kati onyingiza otya mu ddiiru y'edduwa? Eyo ddiiru sigiriimu jama. Nze siri mu maddiiru g'amaduwa. Nze ndi mu ddiiru ya kuwasa. Kati lwaki oŋŋamba omukyalo ono tebamusalira akiika? Allah talaalikangako ku musajja azze okuwasa okusalira mukyala we akiika. Wabula gwe omuzadde gwe baalaalikako gwe baalagira okusalira abaana bo akiika. So si ffe abazze okuwasa. Obwo bwa mafiya.
bagala kulya mpombo bagala kulya mbuzi z'abantu za bwerere ate bw'ova kati leeta essente ez'embuzi ey'edduwa mukadde waba yafa banga waliwo n'embuzi zebakwata simanyi ne bagitwala ne emmanju ku kabuli ne bagikubako bweti bwevaamu omusulo neefuyisa nga baga nti bazeeyi bakoze eki basiimye mutwalo omuwase ebyo byonna byonna ebikola bya kishiriku bw'olaba nga bakukozesa ebyo ebintu tambula totawaana kuwasa dduka emisinde miyitirivu akanaakulyako amenvugo kajjira mu kususa kasusa nga bwe keesesa okalanga kakuliddeko amenvugo toyingirira famire bannange nze ndabula abavubuka abaagala okuwasa obufumbo buno tubuyingiramu nga tuyingidde kwegamba akdun gye tugenda okubeeramu obulamu bwaffe bwonna okiraba ne bakyala baffe kati toyingira akdu ng'omaze okugyekengera ng'ogirabamu ebikyamu nika okuwasa endagaano y'obufumbo toyingira mu ndagaano ya bufumbo na muntu ng'omaze okumwekengera era Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala yali ayogera mu kitabo kye Sharh Zad al-Mustaqna Sharh al-Mumti' Sharh Zad al-Mustaqna yali ayogera ku bakyala nga mulimu abagamba omukyala kali wadde omulabi abaddemu obwononefu gwe muwase ajja kutereera ewuwo yagamba nahnu lasna mutwalabina bidhamani lmustaqbal Allah tatulagirangako kugaranti nga bantu kye banaabeera nkya Allah akugamba kubeera garanti ku kino kyolabako wano oba kitegedde kankuwa ekyokulabirako omukyalo omuwala gw'osanze mu bbaala Kadija ng'ali mu bbaala atunda omwenge leka gamba nti kanaatereera tomanya mu maaso eyo kayinza okutereera kuba ndaba kateeka kakakaaya Allah takulagira kutunuulira muwala byalibeera mu maaso tunuulira kati kyali wano oba kitegedde kyali kiki wano nti ali mu bbaala dukawo misinde totawaana majja kutereera wapi gwe gwajja okutereeza akutwale mu bbaala gwe gwagenda okukyusa akutwale mu bbaala oba olowooza mbu oli mukyusa ebyo bavubuka temubiyingirira mukasa kalabika bulungi ndikatereeza kajja kutwala ne masabo gwe kagenda okutereeza Dr. omuntu omwayinza ogamba nti waliwo abantu abaasiramuka omwami yasiima omuwala omuwala musiraamu omwami si musiraamu olw'okwagala omwana n'asiramuka ate n'akwatirayo eddiini n'agisinza n'ono yakola ki yagizaalirwamu yamusiramula kati olwo n'agamba nti kati oyo ali atya oli ali kusiramuka olwa bufumbo ekisooka bannawusuulu toyina kanyomero koyinza kubaleeta okugjawo nga balina bwebafulumira ekisookera ddala mulimu abantu abatabadde basiraamu ne basiramuka ne babeera balungi tetubalinaako mutawaana era bangi nnyo basinga oluusi n'abazaalibwa mu busiraamu kati oli waba amufunye n'asiramuka n'ayingira obufumbo n'abeera mulungi tewali mutawaana naye ate bannawusuulu balina ekigambo kyabwe kye bagamba era nsaba okiwandiike bagamba annaadira la hukuma lah annaadiratun ekintu annaadiratu oba annawaadira ekintu ekyolwolumu ekitali kyalubeerera la hukuma laha tetukiramulira la hukuma laha kiki ekitegeeza bwe tusiŋŋaana nga abasiraamu 150 120 baddayo nga 3 be batereera tugamba nti ekintu ekitono tetujja kiramulirako tulamulire ku kiki ku kingi abasinga obungi musajja bwafa baddayo mu ddiini yaabwe nze nali nsiraamu sena lwa musajja taata wange teyalina musiraamu singa ate n'omusajja wo yafudde nze saagala ebyo byamasannaale nga amasannaale agavaako ngakakaya akasuula nga n'abaana oba bw'omunyiiza ebiswala nga bikuba n'ebiswala byo mbirese nekaabuzo n'obukaya obubo wansanga nina gundi n'embizi ayinza ogitokosa awakaawo kati abatono bano abatereera eshariya egamba annaadira la hukuma lah temulamuliranga ku kintu ekitono mulamulirenga ku kingi
musinge kwewasa newankubadde mulimu abaterera alhamdulillah tetubagaana bwoba omuwasiza n'aterera naye ojja kumuwulira linda ojja kumuwulira gye bulijja n'olwekyo entandikwa y'amaka gonna agagenda okubeera agateredde entende agali obulungi tusooke tufune guttooki ogunene tugakubemu ogenda kuwasa waani sooka okubeyo guttooki bw'olengerayo byototegeera dduka ogenda kwanjula introduction mu mulyango wennyini n'osangawo irizi n'osangawo akatanga kyuka bagamba newaffe munnange wabeerawo abcd kyuka sooka weetegereze tomala gawasa kubanga akidi nkugambye nika okufumbiraganwa emmaligi gundi endo tugigendamu lubeerera tugibeeramu lubeerera sooka weetegereze kiki ekinaasigala kitambuza obulamu bwammwe obufumbo bwammwe nga biwagenderera ebyokungulu biweddewo obulungi bwe babuweddewo emmaali bwe beeweddewo ekika ekirungi bwe kiba kiweddewo abaali mu kintu nga si be bali mu kintu ki ekigenda osigala nga kitambuza obufumbo diini yegenda osigalawo naam abagamba nti omusiraamu omusajja waliwo akyembuziza n'okyembuuza leero naam neŋŋamba leka dokita jje nkiteeke ku mmeeza omusajja omusiraamu akkirizibwa okuwasa atali musiraamu kwegamba ow'eddiini endala bw'ataba muki samize neekangamu awo naye kati koyogedde wano eno akiida ekwatagana etya ekisookera ddala masala g'obuuzizzaako masala mawanvu naye okuwa ekigambo mukhtasaru mu bufunze bwakyo ekisookera ddala Allah tabaraka wa taala yagaa nti alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu min alladhina utul kitaba aya wetu weyi Allah tabaraka wa taala alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum ni ayati ziddako Allah subhanahu wa ta'ala yatukkiriza okuwasa mu ba ahlul kitabi ba alkitabiyya oba alkitabiyati alkitabiyati be bakkiriza mu tawrati oba bakkiriza mu injili tukkirizibwa okubawasa ekyo kigambo kimu ne injili kati abamanyi ne bajja ne baawukanamu abaffe bano walmuhsanatu min alladhina utul kitab mukkirizibwa okuwasa walmuhsanatu min alladhina utul kitaba abalongoofu abatali bamalaaya abatali boononefu mu ba ahlul kitabi tukkiriziddwa tubakole ki tubawase abalongoofu abatali boononefu abatali basamize abatali baki mu ba ahlul kitabi Allah tukkiriza tubawase kati abamanyi ne bagamba enjawukana weeri bakitabiyati bakyaliwo oba tebaliwo mu bamanyi abamu mulimu abagamba nti weebali buli akkiriza mu Yesu abeera mu bo oba Musa aba ne bagamba nti nedda tebaliwo kati ate abakkiriza ne bagamba nti kale weebali tukkirizibwa okubawasa naye tutunuulire bino wammanga baga bw'oba oyagala okubawasa tutunuulire bino wammanga ekisooka abaana b'obusiraamu abawala nga baweddewo kati baba baweddewo tebakaaba bali bano n'abayizi abawala nga bajjudde ne baga tunuulire abaana b'obusiraamu weebali mu bungi abawala oba tebaliiwo bwe baba weebali tetunafuna bwetaafu ne batunuulira ekyokubiri ne bagamba bw'oba oyagala okuwasa bakitabiyati abakyala abatali basiraamu ne bagamba jjukira la tawaruthu baina ahli lmillataini kakasa nti waba kusikiraŋŋana omukyala bw'oba ofudde tafuna ku bya bugagga bwo naawe tofuna ku bya bugagga bwe kati njagala ombuulire sheekhe mu mazima amatuufu mukyala ki gw'oyinza okuwasa n'ofa
ne bamugaana okufuna ku byobugagga bwo mumbuulire tekisoboka. era buli muntu agamba yamuwasa alabawa n'omukyala nyina nti shia nga mbadde tubikola naye nga tubaddewo ffenna mubinzijamu mutya nabbi yaga nti la yarifu lmuslimu lkafir wala lkafiru lmuslima omusiraamu tasikira tali musiraamu n'atali musiraamu tasikira musiraamu kitegeeza bw'owasa mu bakitabiyaati manya nti tewali kusikiraŋŋana eryo etteeka weeriri ekyokusatu amanyi kye baatunuulira gwayagala okuwasa mu bakitabiyaati oba ba ahlu kitaabi bagamba atta'arrudh litadyi'i nasli oba weetadde mu katyabaga ak'okuzikiriza abaana bo okubajja mu busiraamu kubanga ebiseera ebisinga abakyala abo be bawangaala n'abaana kati naawe kubamu akadde owakedde dda oba wazze dda oli eno ku leediyo omukyala yalina abaana si musiraamu kikyolowooza ekiri ewakewo nyimba ze zezikaaba awaata nyimba zezikaaba ayoza engoye nyimba zezikaaba kiringa okukwata n'omutwala ku ssomero ly'ennyimba kiringa okumutwala ku ssomero lisomesa ennyimba ezo kati abaana bawaka ani agenda okubalagira okusaala amanye esswala alyoka agibalagire